ebya poliisi okutaasa Mathias Mpuuga gyazaalibwa abantu omuga gyambula okuwona kaakati bikyagenda mu maaso. Kyagulanyi bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekisiraani bye bino Mpuuga byayolekedde. Kitegeeza nannyini kyalo yakutegeeza. Kakati nze sina lutalo lwennwana na muto wange Kyagulanyi. Tulwanira ki ekitaliiwo? Nze nabo balaga. Hali mumanyi? Nedda. Nze nambaletera wano. Nedda. Oyinza okwagala? Nedda. Sina. Kaakati Kyagulanyi yamala ddo tukakasa nti ensi yonna yafuuka kyalo kimu, gwe ne bw'okola eddagala abantu baba bakulaba. Bye baalimbanga bannayuganda nga bambala obusuuti ne bakuba obukindo ne basiba obutaayi, kaakati buli muntu yeerabira ekigenda mu maaso era ensi yeetegeerera. Kaakati Mpuuga eno gy'azaalibwa wali e Bukoto, kaakati constituency eno yamunetwa akagabo era bonna nga bwe baalya olukwe mu bannayuganda ababalonda. Kaakati abantu bagamba nti Mpuuga ne batuwa akagabo mwenna mmwe bamu. Kati bino nga bigenda mu maaso ampuliriza waliwo okulya n'ekkombesowaani Mpuuga bannaddiini naye bongedde okumwefuulira. Mwalabye abantu nze si munnabyabufuzi naye waliwo ekibiina ekimu basembeza akasajja okuva e Masaka eyo. Bwe basembeza akasajja okuva e Masaka ne bakateekawa bakawadde ebifo kafuuse ka bbeeyi mu nsi essaawa za leero. Wallahi ate yalwana abamuwa omukulembeze. Nkugambye bwe nti olunaku olwaleero tuula okkalire twamaze okulaba munnaddiini omufaatha ng'amaze okusomesa Mpuuga ono ku left ne right. Kaakati ate ne Seeka wuuno akomyewo mu nkuba y'emu ate nga nkuba mpya ku muntu omu Mpuuga ng'akyanyiga biwundu eby'omugenzi Muhammad Seggirinya engeri gye baamumma omulambo n'okubeera nga yaswala n'aswaluka mu constituency wennyini abantu we baamulondera. Kaakati nga baamuvaako dda bwe yakumaakuma olumbe n'abeerawo n'obutebe bwokka n'abapoliisi. Kati yakiguddeko ate gy'azaalibwa ewaabwe abantu bennyininyini ku kyalo kwava baamugambye genda eri Gasiya twakukoowa dda. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso bannayuganda okunyigirizibwa ffe tulina essuubi nti bijja kuggwa era kansooke nkutwaleko ewa Wamala kakati ebigambo bino abyogere nkomewo. Tetuli basonyiwa Museveni ne gavumenti y'amazima gennyini.
mani kiribeta tuligere ngiru balali bamu Anti kugambe nti David S. Wamala atugambe tujja kuwangula bwe ne bw'okola eddagala ffe weetuli tujja kutwala olutalo mu maaso ebitunyigiriza bingi bannafe abamu basibiddwa abalala baalemala abalala battibwa naye abasigaddewo tukyagenda mu maaso paka Mukama Katonda olutalo luno lwali luggusa kaakati nno ng'ebyampuuga bikyagenda mu maaso nkugambe nti eri gy'azaalibwa yagenze n'abeejaakirako nga bagamba nga bwe baleetera Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbo baali tebamumanyi abantu ne bamugamba si yagenda eri omusajja twali twamumanya dda nga tetumanyi nti nawe ku nsi kw'oli sigwe wamuleeta toddamu na tugamba bya kisiru genda Gasiya kaakati mpuuga era ogenda okakana olukuŋŋaana luno oba okufiirwa kuno mu lumbe muno mu kuziika kuno mpuuga ebigambo byamukalidde ku matama bw'atyo n'avaayo ng'aswaluse kaakati guno gwe mulundi ogwokubiri nga tulaba abantu b'e Masaka nga beesenda mpuuga ono nga bamwesambira ddala ng'engalabi bwe yeesamba Nasswi mpuuga twamulaba nga bamwesamba ne ku mukolo gwennyini gwe yategeka mbu simanyi okwebaza Katonda simanyi emyaka emeka wali eri e Masaka ku kisaawe kaakati abantu ne bamwesamba bwe yajja mu Ssegirinnya okuziika abantu ne bamwesamba kaakati bwe yazeeyo gy'azaalibwa bamugamba ekisiraani genda twakoowa babbe jjukira nti ono yabba milioni 5 eby'abannayuganda n'agoba mu NUP nga deputy president n'agoba ku bakomishona ng'ekibiina ekivuganya gavumenti bwe kyali kimulonze wadde ng'ono yalemesebwayo abannabyabufuzi abali ku ludda olwa NRM kati wulira nga bannayuganda bakyagenda maaso n'okubonaabona n'okulaajana n'okubeera nga banyigirizibwa mu bintu eby'enjawulo kati njagala owulire engeri bannayuganda ate obubbi obulala bwe bamaze dde okubeera nga baluka ojjukira nti bano baateekawo ennamba puleeti eza digito nga bagamba nti buli munnayuganda yenna alina okubeera nga emmotoka ye oba piki ye ateeka ku nnamba zino eza digito olwo mbu bayambeko omumenyi bw'amateeka obugenda maaso ensangi zino mu ggwanga wabula nga kino okukolebwa njagala nnyo ompulize munnayuganda wenna gy'oli bino bya nnaku buli munnayuganda wena ekisookera ddala ebintu bino byakujuliza ku intaneti kaakati gwe mukwano gwange atamanyi byakujuliza ku simu oluguddemu olina ogenda ku URL direct olwo ebintu bino ne babikolerako kaakati nno buli munnayuganda wenna oba ogenda gula pikipiki mpya oba ogenda gula mmotoka mpya tegekawo emitwalo egiri mu 7 n'okusoba ng'egyo jagula namba puleeti oba pikipiki yakutambulirako oba kapasola oba kabajaaji oba piki nene mitwalo 7 mugumu gwagula empya kati gwagirina nawe wadde wasasula dda n'ogigula ng'obadde ogirina ku mmotoka yo oba piki olina okukwata emitwalo 5 mu kaashi n'ogiwaayo okuwa ennamba endala ow'emmotoka olina okukwata emitwalo 15 gwalina emmotoka oledde ng'obadde ovuga okukyusiza ennamba eyo kakati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala ojjukire nti Jibunira Yani Junior School somero liri Nsangi wali emaya ku ludda e Masaka kakati mailo 14 zokka ng'ovudde mu kibuga Kampala abasajja bano n'abakazi bayamba abaana naddala abo abagenda mu bisulo okubeera nga balabirira ng'abazadde era abaana bano tebayinza kujula ngo batadde ku Ibunira Yani Junior School kakati bano bakuwa ne basale ne hafu basale abaana balina talent ezisukulumye kuba naawe obanga bagezi nnyo gwe bagambe nti nambo jije ku AKTV Media Uganda ebisigadde bajja kuyamba naddala gwali e Bulaaya abaana bo balekeeyo ebisigadde mukwano gwange ojja kujja onneebaze kati omulongo waso omuluutansozi ate mu kwanjulira bupya nti ye musajja ajunye nnyo bannayuganda balina ebizibu bya buli kkala kaakati omusajja ono bannayuganda abajuna atya mu ndwadde ebizibu ebisiraani oyote ekyoto akumira ekyoto akunaaza ekyogo edduwa zibaawo abali ebula ennamba eri ku WhatsApp mwe mbagezeeko promotion zaagaana mpapula zaabula nkugambye mulongo waswa mu luutansozi byonna kati njagala owulire obunyaguluzi obukenuzi abasajja bano mwe bayitidde ate okuddamu okubba bupya bannayuganda ku namba puleeti eza pikipiki n'emmotoka eri abo abazirina ku ssaabo abagenda okugula ebipya ate tukomewo mu nsonga ennene ennyo maama mu ggwanga Switzerland nkutumiddeko nnyo motoka empya eziyingidde nnyini mmotoka eyo what specific place gyagenda okugendamu then naffe ffe abalina zino emmotoka enkadoredde tugenda wa kakati ka email ako keŋŋambye bw'obanga omaze wali registration ku poto ya URA ono oli kumupya ndi kumupya ng'omaze registration ate ekyewunyisa nti ne ku mukadde kimukwata naye katusooke tunyonyole ku mpya bw'oba omaliriza wali ku misolo nga bwe nagambye nti ebiseera ebisinga bino ebidduka tukolagana n'aba agent ka email kagenda kujja
kati akakugamba nti tukutadde genda ku joint stock company Global Security. Government ya contracting company ya Russia eyitibwa joint company Global Joint Stock Company Global Security. Yes. Contract eyo kati yegenda okubanga ekola egaba number plate n'okuzikola era egenda kuzimba na wano factory. Kati number plate tugenda kubeera nga ziva bweru. Tugenda kubeera ne factory wano nga government kiche yagala okola okujjawo kuno kwe tubadde olusinga number plate ziggwawo abantu ne babona kijja tutwalira akabango okuzimba it's a process. Email ako kajja kubanga kakutwala ku poto, waliwo poto eya ITMS eri PORTAL ng'ekigambo poto bwe kiri. Poto at ITMS ITMS na wabeerawo kali kaddashi kana akawansi ug.com. Eyo kasito gigendako nsobola n'ogikugulirako wano ku simu yange n'olaba. Kasito gigendako bwoti ku poto eyo ejja kubanga ekola ki ekutwala direct ku gundi. Bw'ogiyingirako ekyegeza ddala bya digital ojja kubeera ku simu yo. Ojja kubeera ku simu yo. Nkulage. Ogiraba? Yiyo. Ogiraba? Yeeno. Poto yiyo. Yeeno. Keeko. Kati olaba ku kapoto okwo bw'ogendako bakugamba nga bw'obookinga nga bw'osasula engeri gy'osobola okusasulamu. So poto already eri up and running. Giloginze in yekulaga how to get number plates. Nekugamba fill out application. Nekugamba pay the invoice. Nekugamba book appointment. Bigenda kufuuka ng'ebya passport. Book appointment. Ekisembayo get your number plate. Naye nga yo government kyeyagala okukola kwe kulaba nti abantu baweerezebwa bafuna service mu pichi motoka eyingira omulundi ogusooka mu ggwanga okubeera registered egenda kubanga esasula emitwalo 7,403 eza Uganda. Emitwalo 7,403 eza Uganda. Kakati nze naawe abalina pichipichi zaffe abalina ebidduka byaffe nga tutegedde nti project eno egenda tugasa. Ate saagala dduka at the end njagala ebyange mbikole ng'obudde bukyali usanga ninawo akasente kange. Ate n'ekisinga obukulu nga omanyi nti project eno nga bwe nagambye nti ya bintu ebyo safety and security. Gwe bw'obanga olaba nti kino ekintu okitegedde era nga kigenda kukolera obulungi kati gwe ayagala okukyusa pichipichi osasula emitwalo egyo 5. Omuntu takulimba emitwalo giri 5 ejja Uganda. Otegeeza ono already pichipichi eri ku nguudo ena number plate enkadde. Erida pichipichi ayine number plate enkadde ng'olina pichipichi yo giri emitwalo 5 gyokka. Kakati gwe ow'emmotoka nga nawe olina emmotoka olina number plate otambula leero ku kkubo ng'oyagala okukyusa giri emitwalo 15 ejja Uganda gyokka. Abantu tebabalimba giri emitwalo 15 gyokka. Kakati ebintu bino ampuliriza ng'obiwulidde biwanvu birimu okubuukinga okusooka okuwa appointment olina ogenda mu banka osasule olina okutwalayo risiiti olina okulinda namba puleeti ate bazikuprintingire osobole okubeera ng'olwozitwala olwo buli kimu kigende bulungi. Naye nga ampuliriza olina okubeera ng'okutta essente eziri wakati w'emitwalo 7 gwagula pichipichi empya oba emmotoka empya. Kakati gwe ow'enkadde ng'okyusa bukyusa pichipichi mitwalo 5 ate emmotoka mitwalo 15. Kati wulira ebigenda maaso mu ggwanga wali eri Nansana municipality ebigambo kugamba bikyayongera maaso n'okubeera nga biranda. Nakoledde akatami nga nkulaga nti abasajja balayidde ne bagamba nti baagala omusajja ono owa NBS mbu asobole okujja okubanga yeesimba wabula nga gano tegannaba kubeera nga gakakasibwa omusajja ono okubeera nga agenda kuwewa kaadi eya NUP wabula ng'ono yeeyagaliza nnyo ekifo kino naddala ku kaadi eya NUP kyokka nga abantu bangi abongedde okubeera nga bavaayo n'okubeera nga balaga interest mu kibiina kino ekya NUP okwesimbawo ku kaadi wali Nansana municipality nga baagala badde mu bigere ebya musajja ono aliyo kati. Kakati nno abantu bakutidde ddala mu kubosokka mu 10 benze nga nkumenyera oba oli awo abaagala okwesimbawo mu kifo kino eky'e Nansana ewali Wakayima. Kakati ono
ebigambo birungi si birungi. Jukira nti ono bagamba mbu ku ground tebamulabako era bagamba mbu ono alabika alina ebintu ebimu bye yeebuzaabuzaamu ng'omuntu. Kaakati olwo abantu ne bagamba twandimagamaga okulaba omuntu omulala. N'abantu abalala bangi okuli Innocent Tegusuulwa naye agambye nti ngenda kwetaba mu lwokaano luno olw'Enansana municipality. Nakugambye waliyo Wakayima akyaliyo eNansana kyokka nga ne Zambaali Blasio Mukasa naye agamba nti nzija, n'abantu abalala bangi nnyo. Kaakati lisiti eno nnene ddala wabula ngenda kumulisaako buli kitundu kya Uganda baani abakyegwanyiza. Ngugambe nti ekiri Kawempe North ew'omusajja ono omugenzi kati Muhammad Segirinya nakyo kifumba mutuku. Bakanso Nalukoola yatandise okutambula nju ku nju ng'abantu agenda abanyonyola nti nze kindeese sikubera nga muganda wange yafudde wabula ne beyandibadde ombadde ngera kwesimbawo abadde munafu. Kati kansoke nkuze eNansana municipality nkulaga abantu abagenda nti okufa n'obutanya gwa Nansana municipality eyina okuddamu okubeera nga etinta n'okuweereza bannayuganda nga ani agikuttemu yono. Yaliko munnamawulire wa Vision Group Innocent Tegusuulwa yabuddeyo n'alangirira nti akaluka tugenda mwaka 2026 ayagala kifo kya Nansana municipality. Jukira ono kansala ku lukiiko lwa Lord Mayor ng'era akikira bitundu by'eruzireeyo ng'ekifo kye kimu ekyo Honorable Kayima Musoka kirimu obudde buno agamba nti alina ebintu bingi bye yasuubiza abantu b'e Nansana municipality byatannabakolera kyakyetaagayo ekisanja ekirala asobole okutuukiriza eyo bye yasuubiza. Kuliko ne Sserunkuuma John Bosco Kaana Kambaata oyo abasinga obungi mumumanyi kubanga baamusiba ne batuuka n'okulonda nga yali mu kkomera agenda okukoma okuva eruzira nga abantu baamulonda dda okugenda okukiika ku disitulikiti y'e Wakiso naye ayagala ekifo ekyo ate nga muwulize nnyo eri bakama be. Kossa munnamawulire wa BBS Zambaali Blasio Mukasa era ng'ensonda ezimu zigamba mbu abakulu mu kibiina kya Nuupu baatuuka dda ku nzikiriziganya ne Zambaali Blasio Mukasa era Zambaali agamba tiketi mu bigambo bye agamba tiketi baagimuwadda. Kossa ne banna NRM babiri sofa be bakateekayo posters. Kuliko Honorable Kasule Sebunya era nga oyo ye yawangulwa mu kaluka 2021 ye yaliyo omubaka yakiikira ekitundu ekyo kati ng'akomyewo agamba ekifo kye akyetaaga ku kadi ya NRM. Kossa Kiseka Jackson era naye nga wa NRM agamba ekifo ekyo akyegwanyiza. Kati katugendeko ekimanya kabonera nga constituency eno Abedi Bwanika yakiikirira sofa abantu abasinze okuvaayo ab'amaanyi bonna balwanira kadi ya Nuupu nga kuno kuliko ali mu kifo ekyo kyennyini Dr. Abedi Bwanika ekifo akyetaaga era akomawo naye kusabayo ekintu kimu sooka ompeka folo tweyongereyo. Kossa munnamateeka Judy Mbabaali era nga yawangulwa mu kalulu akawedde nga yali ku kaadi ya DP kati obudde buno yajoyininga dda Nuupu era nga ayagala kaadi. Jukira ono yali chairman wa disitulikiti y'e Masaka nga tennafuulibwa city. Kossa Honorable Kayemba afaayo ng'era akalulu akawedde yakalimu nga yali ku kaadi ya FDC akomawo nateera. Kuno kuliko Foot Soldier Kibuuka Moses nga ku kitebe bamuyita Moshi oyo omulimu yagutandika dda yakeera mukeere era ng'atabaala kyalo ku kyalo nyumba ku nyumba ayagala bamuwe kaadi. Kossa munnanuupu omulala Foot Soldier Asani Lubyayi era nga naye kaadi agyagala. Kossa ne munna NRM Robert Asiimwe naye posters yatandise oziteekayo sofa be babadde bakateekayo naye nga suubira abantu abala bagenda kweyongerako likinga following. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso wali eNansana municipality naye nkugambye nti abamu ku bagala okwesimbawo baali bakolako ku radio ne TV. Innocent Tegusuulwa tumulabye ono yaliko ku Bukedde oba gite New Vision era yamalayo ebbanga mpaka lwe yavaayo n'asuula tawulo oba oliawo n'asawo n'akola ejije. Kaakati ono agambye agenda kwesimbawo eNansana municipality. Gwe ku ndowoozayo omusajja ono Tegusuulwa azze ayogera bulungi nnyo era nga ali ku saidi ya nkyukakyuka. Mwenna mumanyi toba mwavu mutoko gwe mwavu ye programu gye yakolanga ku Bukedde TV emabegakaawo. Kaakati nno ne Zambaali akyawera naye ng'abantu bangi baga nti Zambaali ono yanditufukira kye baawalula kubanga n'abalala bwe batyo bwe bajja abaava ku NBS TV. Mujjukira omukyala Joyce Baagala Ntwatwa ow'emiti ya noono yali munnamawulire ku NBS era yeekulubeesa nnyo ne yeegayirira nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olw'amuwa kaadi n'ayitamu
ono n'atwerabira ne yeegatta ku Mathias Mpuuga okenula eggwanga n'okunyigiriza n'okuvuma pulezidenti n'okubeera ng'atyobola ekitiibwa kya pulezidenti waffe n'abakulembeze bonna aba NUP. Mwenna mujjukire musajja Kazibe Bashiri. Kati Kazibe Bashiri ono ye era olwamala okuyitamu bw'ati yasirika busirisi teyaddamu yadde okukolola yadde okunyega ku biruma abantu. Jjukira nti ono yaweebwa akasente kayitirivu nnyo era abantu bagamba mbu ne Nice TV mbu mu kasente ako mbu mwe yagikola era abantu bagamba mbu ayina n'essomero eyo mbuli yakola era mbu ku kasente mbu akamuweebwa. Kati ebigambo bingi ebyogera ku musajja ono Kazibe Bashiri ebyamuviirako okusirika yalya ekiwera oba oliawo n'asalawo n'agamba nti bannayuganda babanyigirize nze kasita nfunye kye nali njagala ensimbi nazifuna. Kati omusajja ono naye ava ku NBS nga banne bali abalala abatuyamu olukwe kye baakola. Kati gwe mu ndowoozayo mbeebaza nnyo mwenna abakomentinga ku nsonga zino wammanga naddala ku bantu bano betwekengera wadde mu kujja balaga nti baffe. Jjukira nakolera akatambi naye nkugamba nti ensimbi zatandika dde okubeera nga ziyitiŋŋana mu mikono ezava mu NRM ezigenda mu bantu abagenda okwefuula ba NUP naye ng'ebyaddala abantu bano si ba NUP babasindikayo busindisi nga bola bakola Mpuuga bwe bakola Batuwa Kagabo Bakazibe Bashiri Bajime Ruwanga n'abalala ba Joyce Baagala Ntwatwa ba Bedi Bwanika ne babasindika mu NUP ng'ekigendererwa kyabwe bazze kunafuya okubega n'okusula NUP. Kati n'abantu abalala bangi nnyo abatandise dde okuteekebwamu ssente nagamba nti meeting yatuula ng'ekulibwa General Muhoozi Kayine Rugaba ne batandika okubeera nga basala entotto bawadde batya abantu ssente okwefuula ba NUP nga wakyabulayo omwaka mulamba bagende ku gurawundi batandike okuzigaba okukola eby'amaanyi naye ng'ekyamazima abantu bano nga si baffe. Kaakati nno kansoke nkujje ku Ibuniani Junior School owulire amatendo g'essomero lino n'engeri gye bayambamu bannayuganda obakubira essimu bagambe ngijje ku AKTV Media Uganda ebisigadde bijja kwanguyira. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buisiramu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala gattako ne ba metron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusuna gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 000 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Kale nno nkusaba video soko jimpeere ekigalo nziramu okubeera nga mbalamusaako mwenna sister wange Mari Gwanga Switzerland kosa mukwano gwange Emily ne maama omutabani mwenna mbatumiddeko nnyo. Kaakati nno ebigenda maaso ampuliriza si byangu. Wulira Sharifu wali mu kibuga Masaka naawe nkutumiddeko nnyo weebale okugoberera AKTV n'okutambuza message ey'enkyukakyuka bannayuganda bagambe Masaka awo nti omukutu guli gumu ogw'omuntu wa wansi gwa AKTV Media Uganda ogw'enkyukakyuka. Bugana Sharifu wali e Masaka City kakati naawe nkutumiddeko nnyo. Mwebale kye mwakoze ku Mpuuga okumulaga nti si yabategeerera wabula kati mwetegeerera. Kati wulira waliwo lisiti enkambwe emaze okubeera nga efulumizibwa ey'abantu abateekateekebwa okubeera nga basanjagibwa okubeera nga battibwa okubeera nga batugumbulwa. Kyannaku nnyo mu ggwanga Uganda ebiseera ebisinga buli mwaka wabawo abantu abattibwa abatugumbulwa bambi ne babalesa famire zaabwe ne babalesa ensi eno ewomerera okukira omubisi gw'enjuki. Kaakati nno lisiti yino ezzeemu okubeera nga efuluma. Era eno erimu bannabyabufuzi, era eno erimu ab'amagye, era eno erimu bannaddiini. Kyokka eno ampuliriza ng'emaze okubeera nga emala egobe mu kibya kubanga jjukira nti bingi ebizze nga bifuluma nga byekuusa kukutibwa kw'abantu era abamu ne bafundikira nga battiddwa. Jjukira lisiti ezaafulumanga ku basiraamu bangi kwabo baafulumira ku lisiti baafundikira batugumbuddwa. Era lisiti zino bwe zifuluma tetuziyisaamu maaso yadogoma nti propaganda buno bulamu bwennyini kutuba tusanyira kutuba tuwogerera. Era abantu bano muwulirize nnyo lisiti eno bw'abanga omuntu ono olina gw'omanyi gw'otuukirira omugambe nti lisiti eno yafulumye yeebereremu mu bitundu nga bino ebyenjawulo. Tuyingira omwaka guno mpya tugenda mu kalulu. Abantu bano wammanga mwegendereze nnyo. Nga tuyingira mu mwaka guno mpya twakaguyingira
abantu bano wammanga mwegendereze nnyo. Asooka jjajjaffe ow'Isiraamu omulangira Kasimu Nakibinge, Edward Katumba Wamala, jjajjaffe omutaka Engineer Alan Nakirembe Kawaliggo, Haji Lubyayi Kisiki, Vice President Northern Uganda Dr. Runa Zedriga, Joel Senyonyi, Theodore Sechikubo, Sheki Kiti, Father Chibi, mwegendereze nnyo mu ndya yammwe, entambula yammwe na buli kimu kye mukola kubanga babatambulirako amannya ngamenye. Kale nno kikwata ku buli munnayuganda wenna gy'oli okubeera nga ampuliriza ofaayo n'okubeera nga obulamu bw'abantu bano naawe olwana okulaba ng'obukuuma. Kati wulira ebigambo bibino ampuliriza nkugambe nti omulongo waswa omuluutansozi ye musajja yeegulidde erinnya mu kumalawo ebizibu eby'abannayuganda ebya buli kkala eri oyo omwami n'omukyala kw'ossa abaana eri oyo ali mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Nakugamba nti ennamba eyo gy'olaba esembyeyo 910 ye y'omusajja omulongo waswa omuluutansozi. Ono akumira ekyoto, ono akuwa ekyogo ate nga n'edduwa byonna n'eddagala. Ampuliriza buli kye weetaaga ono akikola butereevu nnyo n'obeera ng'oyambibwa. Nakugamba nti abali e Bulaaya ennamba eyo ku WhatsApp kweri era bangi bavuunusizza ebizibu naddala mwe bankuba mbyeyo bali emitala w'amayanja mu mweyo n'omusajja omulongo waswa omuluutansozi ye ansa yokka. Kati wulira omugenzi Muhammad Segirinya nga yakamala okubeera nga abulira mu ttaka, musajja oyo n'aziikibwa ku bigambo ebiyitirivu ennyo ebyalimu okubeera nti ono yalimu omukono ogw'okubeera nga attibwa abantu abo oba oliawo abatamwagaliza nga kiteeberezebwa okuba nti bandibanga abamu bali mu gavumenti ate nga abalala mbu bali mu NUP. Kati bino n'omusajja kennyini yabyogerako omusajja Sulaiman Kidandali era ng'ono yagamba bwati nti Amini Sulaiman Kidandali y'omu ku abo mbu abali basongeddwamu olunwe kubanga n'omusajja yennyini Muhammad Segirinya yamwogerako n'amugamba nti Kidandali munziritira ki oba mwagala kifo kye Kawempe North ekifo mu kitwale naye mundekere obulamu. Era omusajja ono mu bigambo bye yagamba yaweebwa obutwa. Kaakati nno oluvannyuma lw'okuttwa okufa oba oluvannyuma lw'okuttibwa olwo ebifaananyi byafulumizibwa Dr. Nico asinzira mu ggwanga erya Netherland era ebifaananyi bino bwe yamala okubeera ng'abita n'akakasa ensi n'agamba nti omugenzi Muhammad Segirinya yaŋŋamba bwe nfanga ebifaananyi bino obitanga nkulaga abantu bwe bambonyaabonyezza abantu bwe bantulugunya n'okubeera nga kumpi bansalako obusajja bwange okubeera nga banjokyako paasi naye nga sina kye nakola muntu yenna ebinvunaanwa byabwerere kumpayiriza. Kati Muhammad Nsereko ono nga ye mbaka wa Kampala Central yavayo n'abuukira ekigaali ku nsonga gy'atamanyi gye yava era ono abaddewo nnyo nga tumulaba mu bafu. Kaakati ono abasajja bamuyisizaamu eggaali enkambwe. Ku bigambo bino bye yayogera eby'omusajja Segirinya Muhammad oluvannyuma lw'okubeera ng'obwerere bwe bwatebwa ku mitimbagano n'atanenya abo abamwokya kyokka obusiru ate n'anenya abo abaata obwerere. Njagala owulirize n'empuuta wulira. Nsaba Allah waffe atasojja ateebaka agenda ku exposing how you behave. Mukuba muti ekifaananyi ky'obusajja bwa Segirinya ne mubuteekayo. Ono mu byayogera byonna obusajja bwa Segirinya yabulabye nga baabwokya. Tanenyezza baayokya busajja bwa Segirinya kubutuusa ku ekyo. Tanenyezza baatulugunya Segirinya kumutuusa ku ekyo. Yeeyita looya kubanga ne mu mateeka tekikkirizibwangako. Naye tabyogedde nako ate tanenyezza nako wabula ye kyasazeewo kujja kunenya baakutte bifaananyi ne babisheyalinga okulaga enkola Museveni gy'akolamu ebintu bye. Twagala kwejja mu buwambe tulina okulaga ensi obubi bwa Museveni. Segirinya yennyini tetwakwata kamera ne tugenda ntumukuba bifaananyi ye yabikwata n'abeerako ne gwabiwa n'agamba bino bitereke embeera wentuukangako enzibu mubirage ensi mulabe Museveni kye yankola. Musajja wattu kye yakola okugezaako okutaasa ensi okutaasa abalala nti bannanga omusajja mutemu laba kye yantuusaako. Oyo ye Segirinya. Naye kati gwe ssaawa zino tukimanyi bulungi omutemu gwe mutembeeta. Ekyo kyoffe tukimanyi. Era neebuuza abantu be muyimiriramu
ne mujja ne mwogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti mikwano gyo gy'obeera bo bakulaba batya bannanga ofanga tokolaganye na muntu atalina nsonyi mikwano gyo gy'obeera bba abamanyi sayidi gy'ogwako abakimanyi nti owagira Museveni bwe bakulaba ng'okaze okasuka ennywa buugi bo bakiwulira bo bakulaba batya butaswala bannange nze wemba nina kyenkola ekikyamu muli erimbaamu n'okuswala n'omumwa guyinza okugaana osituka naye omusajja omukulu atunula mu kamera n'akulaga nti ye mutufu amanyidde ddala mukyamu abantu bosasula wano ku social media buli omu amanyi gy'ogwa buli omu amanyi sayidi gy'ogwako abantu bosasula wano ku social media abamanyi position yo n'abantu gy'obeera eyo gye munywera kubanga gwe toyinza butanywa mwenge gwe abantu gye mubeera eyo gye munywera omwenge bwe munyumyanyumya n'obalaga nti owagira Museveni kati ate n'ojja mu kamera n'ojja n'oyogera bino olwo bakuwulira batya nina kugamba sikitegeera na butegeezi abasajja tebalina nsonyi natunuulidde empuga ng'agenze ku lumbe mbu akumya olumbe akaze n'amaaso atunula bw'ati ng'eyatugumbudde Ssegiriinya gwakolera walayi nga gwakolera neŋŋamba bana abasajja bba batasonyiwala kiki ensi yo ki kye mugyagalako ennyo ekiri awo ekibamalamu ensa ekibamalamu ensonyi zonna n'otuuka akaseera wakiri omuntu akola ebikyamu neyeekweka n'agasinza embikoze naye mmwe ebikyamu byammwe byonna biri mu kamera mulimbye ensi yonna ebalabye ensi yonna emanyi obubi bwammwe gwe tolina moral authority kusituka kujja kunenya muntu yenna mu nsonga zino twagala kuva mu buwambe Ssegiriinya yalaba ng'asobola okubeera obujulizi okulaga ensi yonna obubi bwa Museveni n'atuuka okugamba omuntu nti bannange bwe nfanga kwata ebifaananyi ebyo biteeke ku media ebyo byali bigambo bya Ssegiriinya kyogamba omuntu yeyeekubye ebifaananyi kyogamba omuntu yagenda n'amukuba ebifaananyi n'agenda nabyo nga tategedde obusiru okusinziira ku bigenda maaso waliwo amawulire agalaga nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe yali anaatera okwolekera akalulu mu Arua yalina okuttibwa kubanga kenyini Pulezidenti yatugamba nti bwe yatwalibwa e Luzira oluvannyuma yasangawo omusajja mu kkomera nga baamusiba nga wa SFC n'amugamba nze gw'olaba nze omu ku baali ku mission ey'okukutugumbula era kasanalemu okukutugumbula kyekyandeetesa mu kkomera wano omusajja yamukakasa n'amugamba nti Yasini Kawuma ebyeddala nze namukuba amasasi agamujja mu bulamu ne n'afa naye nalowooza nti nkuba ggwe wadde nga ggwe wali omaze okuva mu mmotoka eyo kubanga kyali kimaze okubeera nga kikakasibwa nga ntumiddwa nkusanjage oveewo kaakati nno bino byonna bigenda okugenda mu maaso olwo omusajja asimatuka okuttibwa kubanga omuntu aliko Katonda tomala gamutta ng'entuuko ye tennatuuka kadi wulira ebigambo bino bwe biggwa omusajja ajja okwesimbawo bw'ajja okwesimbawo bateekateeka okumutugumbula oba okumusanjaga ng'akalulu kaakaggwa kaakati bino byonna n'abitebuka era emirundi mingi omusajja ono Mwami Kyagulanyi gye tumulabye nga bamwegezaamu okwagala okumumiza omukka omusu twamulaba nga bamuwambye n'okumuwamba wali kusaba ky'ennyonyi Entebbe n'ayingizibwa mu ggwanga nga tamaze na kucekinga ini oba gye bakiyita kucekinga ini nga tacekinze ini okuyingira mu ggwanga Uganda naguno gwaka ebyo byakomaawo kati omusajja twamulaba era nga bagezaako mukuba ttiya gaasi wabula mu butanwa ttiya gaasi ono n'agenda okukwata okugulu kwe n'abula okukubetentula okukumalawo era buno bonna bubonero obulaga nti asimatuka kati ekintu ekyo singa kyakwata ku mutwe ne kimukuba ewali obwongo omusajja yandisigaddewo kati bino byonna okugenda mu maaso bwina afulumye ng'alaga nti 2021 akalulu kano bwe kaamala okukomezebwa oba okufundikirwa nga balaba omusajja w'amaanyi nnyo era okusinziira results ze yaleeta ekitabangawo mu ggwanga Uganda tewaliwa opposition mu ggwanga Uganda yali awambye Buganda yonna n'agyetikka okujijja ku Museveni tewali munnabyabufuzi yenna mu ggwanga Uganda yali awambye Busoga yenna n'agyetikka n'ababaka okujijja ku Museveni kati ebintu bino Museveni byamutiisa nnyo era ne mu kulangirira akalulu walaba nga Dr. Engineer Simon Byabakama alangirira macco teyayogeranga nti Museveni
afunye buno ku polling station ey'egindi Kyagulanyi afunye buno yavangayo na toto ya bubonero oba ya bululu omuntu gyafunye mu district oba mu constituency okugeza ndi mujengera town council mwami Kyagulanyi afunye emitwalo bwegiti ne Museveni afunye bwegiti wabulanga ebiva ku polling station izo neze enjawulo tebasobola kubeera nga babitubwa era kino bannayuganda kyabaleetera okwebuuza n'okwewuunya lwaki abantu bano balangire bwe batya akalulu kano okugezaako okubeera nga bazibira eky'abantu okutegeera obululu obwo bannayuganda bwe bajja nga bafuna ne percentage ya mwami Kyagulanyi ne bafundikira nga bagibbye oba oliawo eyali esingako wano obungi kaakati nno bino byonna okugenda mu maaso sooka oli olukwe ne pulaani ebyaliwo ono ng'agenda kutugumbulwa so okuva lwe balangira Museveni nti yawangudde nga si yawangudde yatandika okunoonya bwotya bwatta Robert Kyagulanyi sentamu oba okumusiba amayisa naye amaanyi gammwe n'okumuexposinga bye bikyagaanye Museveni okugjawo Kyagulanyi kati eno ebadde nga lasititeeke ebadde esembayo eri dangerous buli muntu ogenda kutya Museveni bw'amala okukwata Kenya mu ngalo ze yagamba Ruto wesirikire I know how to handle the opposition. I have two systems. Either you bribe or you kill them. Njagala mwenda abadde kumbadde mu kirabo Kenya. Badde bababulaibinga ne batiisa abalala baba wamba ne babatta ekyo mbadde mu kirabo bulungi nnyo kibadde kigenda mu maaso. So Raila Odinga namusalira amagezi omutwala yesimbawo ku president bwa African Union nga presidenti kati Raila okwesimba okuwa president wa African Union wane bakutulira deal eyalina okusaanya Robert Kyagulanyi sentamu katandika katya Museveni yagende Kenya yasooka kuyita Raila Odinga ne basinkana ku farm ne Ruto mwagira bulungi nnyo Uganda n'amala n'agende Kenya bw'agende Kenya ezennaku ze yamalayo yasula akola mission butya bw'agenda okugjawo Kyagulanyi ng'ayise through Kenya nga bagenda kozesa Raila Odinga batya okusookera ddala mukulu Ruto ne Raila Odinga bakkiriziganya nga Museveni amaze obbagamba nti Raila Odinga tumusindike kuba African Union President naye ekisookera ddala mulina okumala okunsambira omupiira gwange gwenjagala omupiira gwe gulwa n'abagamba njagala kufuna ngeri ki gye nkwatamu Robert Kyagulanyi sentamu eke Bobi Wine nga mukwatira wano e Kenya omusajja oyo Museveni n'abuuza Raila Odinga n'abuuza ne Ruto muntu ki gwe mumanyi ayogera ennyo ne Kyagulanyi wano mu Kenya Raila n'agamba mbadde mu contact naye n'omukyala gwe bayita Martha Kaluya ne bayita Martha Kaluya ne bamuyita muga twagala kufuna ngeri ki tufunamu ki Kyagulanyi ono n'abagamba kiyinza okumbeera ekizibu okufuna Kyagulanyi essaawa zino naye tusobola okukozesa retired Kano Kizza Besigye nze gwe nina mu contact zange mumpula bulungi nnyo njagala mukwate video eno bulungi nnyo so bino mbabaga nti Besigye bamukutte kyonna kipange okuva e Kenya nga kirimu Museveni Raila Odinga Ruto Martha Kaluya retired Kano Kizza Besigye amanya mugawandiike kirimu Chief of Military Intelligence kirimu ISO kirimu ESO ate kirimu ebintu bibiri byebiriwa 1 ekisookera ddala Museveni abazimbira ekifaananyi nti whoever plan okukola kye tuyita obuyeeke oba rebellion against the government ng'oli mu East Africa he can get you anytime anywhere ye image ayagala okusooka okuzimba 1 kirimu ebintu bibiri esooka yakutta Kyagulanyi ey'okubiri image gy'abasindikira nti omuntu yenna ali mu East Africa asobola okufuna anytime n'akutwala ey'okutta gye mugenda okutegeera ekisookera ddala bwe bamala okutuula mu meeting eyo ne bakkiriziganya omukyalo n'abagamba nti nze sisobola kufuna Kyagulanyi wabula nsobola okuyita Besigye
ye Besigye asobola okuyita ani, asobola okutiira Kyagulanyi. Owulira kati ndowooza Besigye n'agezaako Kyagulanyi n'akola ki? N'agaana. Kyagulanyi bw'agaana ne bagamba kati mumanyi nti kati twagala tukozese Besigye kennyini ajja atuzannyira omuzannyo gwaffe guno. Omuzannyo ne bagukkiriziganyako. Bwe bamala okukkiriziganya omuzannyo ogwo, Museveni kwe kwenda osinga Muzeeyi Wakazi, Raila Odinga ogenda okwesimba ku bupulezidenti bwa AU. Museveni kwe kwenda osinga Raila agenda esimbe ku bupulezidenti bwa African Union ng'amaze okwagulwinga ku butya bwe bagenda okukola mission eno.